Atenderezebwa agulumiziibwe ekitaffe Tonda ne maama Namugereka bawangu buwangwa mu buwangire bwabwo. Mbogombogo kyewaggula Erizaala enkambwe gwaka si gwakuzikira. Mbalamusiza nnyo bakika namwenna abampuliriza. Twebaza kitaffe Tonda ne maama Namugereka abatuusiza ku lunaku olwaleero weppo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo. Nate nkomyewo olunaku olwaleero nga tuli mu lugendo oludda ewaka tusobole okubeera nga ate tweyongera okubeera nga tusenvula ekigere mpola mpola, slow but sure. Weewaawo nga Katonda eyeetengeredde oli wa ddembe okusobola okubeera nga obuuza omutima gwo ebigambo by'ogenda okuwuliriza we bitakkaanya na mutima gwo nsaba obisuule mu gguluka weeyongere n'obulamu bwo kubanga oli Katonda eyeetengeredde atalina kubeera nga influencing oba manipulating ekintu kyonna. Weewaawo nate olunaku olwaleero nkomyewo n'omulamwa ogw'olugero lw'ebyennyanja obululume n'obutegeraganya mu nkula yaffe. Naye nga tetunnaba kubeera nga tugenda ku ekyo, njagadde okubeera nga nziramu mwami Lubandi Geoffrey ku lw'ekibuuzo ky'obuuzizza. Kibadde kirungi nnyo ku YouTube era ne encouraginga n'abantu abalala bambi mubuuze ebibuuzo tusobole okubeera nga twekwatakwata ku mukono. Buuza, totya kubuuza. Nnyinza okubeera nga sikimanyi ne tubuuza abakulu ne batatuddamu ekiseera ekyo ng'ekiseera kyaffe eky'okubeera nga tumanya ekintu nga bwe kityo tekinaakutuuka, era luliba olwo baddamu ne batukola ki, baba basobola okuddamu ne batubuulira. Weewaawo mwami Lubandi Geoffrey abuuzizza ekibuuzo nti tutegeera tutya amaanyi, tuzuula tutya oba omuntu azuula atya amaanyi agatatuukiridde okusobola okubeera nga yeewala external influences oba external influences eza energies oba eza negative energies. Kibuuzo kirungi nnyo, njagadde okubeera nga nkiddamu wamu ffenna tusobole okubeera nga tuyigamu. Ekisooka mu byonna mwami Lubandi nammwenna abampuliriza, twawambirwa. Mu kuwambibwa Jehova ne famire yenze gye mpita vampires naye balina amaanyi ag'enjawulo naye nze mbayita bakanywa musaayi kubanga baliikiririza wabweru. Baliikiririza wabweru. So mu ngeri eno nga abatudde ku maama Nattimba twawambibwa era ekiseera we kizze kiyita tubadde tutambulira mu kuva mu buwambe era nga buli kimu kyonna kye tukuze tulaba kyonna kyatutwerwawo matrix ey'ekizikiza. Kitegera matrix ey'ekizikiza. Amazima galina kubeera nti ekituufu kiri munda mu ggwe, kiri munda mu mutima gwo kubanga mu mutima gwo oba mu mutima we wali oluzzi olugattaganya obwa ng'Abaganda kye tuyita obwa kintu n'ennambi, that is w'obeera nga ekiseera ekyo oli mu yunifoomu ya kikazi oba oli mu yunifoomu ya kisajja, lusangibwa mu luzzi olw'oku mutima lwe lugattaganya obwa Katonda bwo, kitegera, n'obw'omubiri gwo. Era nga weeyo kyekituli ekikutwala ewa taata Tonda ne maama Namugereka. Kitegera. Naye matrix gye twasanga era gye tuzze tukula era nga yeefuga buli sekita yonna gy'omanyi olunaku olwaleero nga yeegifuga
be batu programminga kitegera. So mu ngeri eno tosobola kugamba nti no weewaza otya, already tuli mu kizikiza. Kati question eri nti ovudde otya mu kizikiza? Mu kizikiza oyina kugoberera mutima gwo. Ensonga lwaki mu kusomesa kwange ne bajjajja oba n'abalala bonna abakola omulimu gwe gumu gwenkola basooka ne bakugamba oba we babeera nga bamaze obubaka bakugamba nti naye buuza omutima gwo, kubanga omutima gwo mwe muli obwa Katonda bwo, kubanga ekituufu oli Katonda. Oli Katonda ajja akula kye bayita involving nga wali katugambe nti oli kisaanyi, kati at the time involvinga kufuuka kiwojjolo. Ekisaanyi kibeera tekimanyi kye kigenda kufuuka paka nga kikkiriza ne kireka process n'etambula, then ne kifuuka ekiwojjolo. So eno ye step number emu. Oyina okufollowinga omutima gwo, oyina okukkiriza ebipya naye nga biva mu mutima gwo. Ebyo byonna bye baakuteera ku TV zino Matrix oba Vampire zibadde zimakinga sure nti buli kintu kyonna ekikuzibula amaaso bakitanishinga nnyo ku TV zaabwe. Nziremu TV zaabwe zibadde zitanishinga nnyo ekintu kyonna ekikuzibula amaaso. Ensonga lwaki baafuula jjajjaawo kubeera sitaani, naye nga jjajjaawo ate ali munda mu ggwe, ate n'omulongo naye ali munda mu ggwe. Kati n'omala n'ogamba nti ng'oli mu kyaki n'ogamba nti neegaana abalongo, kyokka nga naawe kennyini omuzimu gwo gwe mulongo gwo gwe bayita higher self. Kitegera. So mu bino mu process eno naalyagadde tukole practice eno nziremu okubeera nga ngibayisaamu, naddala abatagikola mugikole. Kwata ku mutima gwo, guwulirize. Sooka owulirize enkuba. W'owulira ng'enkuba gukuba, sa ekikkoowe oba kye tuyita breathing. Yogera ebigambo bino nti guno gwe mutima gwange. Ddamu o breathing in oba sa ekikkoowe. Oddemu oyogere nti guno gwe mutima gwange. Oddemu o breathing in ose kye bayita okussa ekikkoowe, then ofulumye omukka nga this time ofulumiza mu kamwa. Omukka ogwo gwe bayita omukka ogw'obulamu. Ng'okyakutte ku mutima gamba, mutima gwange okuva olunaku olwaleero nkusaba ye gwabeera afuga obulamu bwange, era nsaba bwongo bwange n'ebirowoozo byange ojje ebiragiro okuva eri mutima gwange, era nsaba naawe obusirikitu obubulooka obunkola jja ebiragiro okuva eri mutima gwange, era nsaba tubeere ekitangaala n'okwagala eri bakatonda bannaffe abatwetoolodde, era tuyakaayakane mu lugendo lwaffe lwe tutambula nga tudda ewaka. Oba ogenda kiwa obudde mu process eyo obeera programminga nti love etandika okubeera nga etakinga part oba nga egenda integratinga kye tuyita obutafaali bwo, n'ebeera nga yegenda okubeera nga ekufuga ng'ova mu bwongo, kubanga Jehova yatu misleadinga n'atuzza mu bwongo. Kyova olaba nti nno omuntu addaawo n'agamba nti ani alina obwongo, science bawaana science, naye nga ebintu bino birina kubeera nga bibalansingibwa. Kitegera. So ndowooza nzikuzeemu ekibuuzo ekyo. So buuza buli kintu kyonna kibuuze mutima gwo, tokkiriza influence yonna ekuviira munda.
manya ekuviira wabweru. Ate ekirala ekyo kye baakugamba nti nno sabanga ng'oyita eri kabaka bulamu oba Yesu kikyamu kubanga obeera omusitudde n'omuteeka wabweruwo ate ng'ali munda kabaka bulamu. Ate nakyo kikyamu nti nno obeera obuuse abazadde bo nga ye taata ne maama wo nga be bali presentinga kitaffe Tonda ne maama Namugereka nga ye ranka esembayo esooka era esembayo. Kati awo makkati we wali emizimu emizadde era emirungi, amayembe amazadde era amalungi, emisambu emizadde era emirungi, obulongo nga bwe bugattaganya bino ebisatu kubanga ffenna tuliko kye tuyita blueprint. Okitegera blueprint gye tukolerera okulaba nti tuddako then n'osembyayo ne bazadde baffe. Kitegera weewaawo. So weebuuze, kola more research, buli kintu kyonna buuza omutima gwo, kola ensonga w'obeera ng'oli Muganda, ebirooto bubaka okuva eri obwakatonda bwo. Va mu by'okulimba bye baakulimbanga nti nno kulimba. Manya nti nno tubadde mu buwambe eno rescue mission. So buli kimu manya nti kikyamu. Ekirala baakufuula ne bakutegeeza nti tuyina taata yekka tetuyina maama. Kikyamu. Tosobola kukeera ku makya kukola maka. Gwe wali olabyeko amaka ge bayita amaka nga mulimu musajja yekka era mulina okubeeramu n'omukazi gwe bayita omwami n'omukyala ge bayita amaka. The smallest unit of a family or a nation. So the smallest unit the smallest unit of creation is a family. Ye taata ne yentandikwa ya buli kintu then ne kigenda nga kigassaganya. N'ekirala okumanya nti buli kintu kyonna oba jjinja oba ki byonna Katonda kye tuyita Katonda omu. Ffenna tuli kimu. Ekyo w'okitegeera obeera omaze. N'otegeera nti nno ejjinja eryo ly'olaba mutonzi lwakuba nti akyali mu stage eyo, n'omanya akawuka ako mutonzi naye akya involving nga kwe tuyita okweyubula. Weewaawo. So tugende ku lugero lwaffe olw'olunaku olwaleero. Waliwo olugero jjajja lweyangerera lwa byennyanja. Teebereza ebyennyanja nga biri mu kidiba kyabyo oba nga biri mu ttanka, katugambe bino bye balunda ewaka. Buli w'obeera ng'ogenza okuleeta emmere n'obiyiira ne birya era buli kiseera bimanya kyova olaba nti abantu abalunda ebyennyanja bayambala essaati y'emu era we bategeera akadde nga balabye ebyennyanja nga birabye omuntu ayambadde essaati eyo bijaganya nga bimanyi nti nno babireetedde emmere. Kitegeera era ebyennyanja ku sayidi yaabwe biraba nti y'oyo Katonda waabwe ate nga kituufu abeera Katonda waabwe kubanga yabeera abaleetera emmere nga tebimanyi nti nno nabyo byennyini biriŋŋanga ye. Okitegeera naye kuba nti ono akuze mu bwakatonda oba mu ntegeera n'abeera nga yaliikiriza then ebyennyanja ebyo bitandika okuyita abiriisa nti Katonda waabyo. Kitegeera kati kitwale nti we wabeerayo proposal eya nannyini byennyanja bino n'akola ki? N'asalawo n'agamba nti kaagaziye tanka eno ebadde ntono n'azimba tanka endala wansi.
wazimba tanka endala wansi n'agitereeza bulungi n'agiteekamu byonna ebyetaagisa akaseera ne katuuka okubeera nga asengula ebyennyanja naye mu kubisengula n'asala busazi wansi eno bisobole okubeera nga bigwayo mu kusala tanka eya wansi ebyennyanja byeyawulamu sayidi emu ng'etidde nnyo era ebimu byavangamu ne bigamba mu kifo ky'okubeera nga tulinda batuliira eno wansi katuveemu tugende tukole ki tugende ku lukalu kubanga era at the end of the day bayagala kukola ki kutulya kubanga twakimanya kino ebirala ne bibeera nga byadda mu kasonda ne bibeera mu kutya okungi naye ebimu tebyali yakitinga oba tebyafuna busobozi kubeera nga bivaamu ebirala byadda ku kasonda ne bigamba mugume tomanya wayinza okubeera nga batujja wano batutwala maybe mu nnyanja oba mu mazzi malala ebirala nga bigamba twamanya era kaseera kajja kutuuka batulye baatuuka ne babotola ekituli ne bimala ne bigwayo we bigwayo ne bayongerako amazzi ne biraba nga engeri nga we bibadde biraba wakyuse amazzi nga tegannaba kutereera paka we waatereera amazzi ne gateeka ne biddamu ne biraba omusana oba enjuba kiki kye tuyigamu kye kaseera ke tulimu olunaku olwaleero bakama baffe nga batujjamu oba nga batununula okuva mu kizikiza kye tulimu ebyennyanja ebyavaamu ne bigenda ku lukalu tebyasobola kubeera nga bigabana ku kadde kano kubanga byo byalowooza nti bazze kubitta naye ate nga mukama waabyo yali abipulaningira kubeera nga agaziya n'okubeera nga byeyagayira awantu ewagazi nina kingi waabeera nga teyaliiwo kubeera nga abitaasa birina okubeera nga byasuffocatinga ne bifa mu lugero luno njagala otegeere nti ke kaseera ke tulimu beera ekyennyanja ekigezi beera katonda omugezi otegere nti omulabe waffe nnamba emu gwe bayita kutya ate n'ekirala lema kutya kubeera nga weeyobola buli ekintu kyonna ekiteeyobola tekikula ekitegeeza nti kiba kigenda ku becoming a snail then kisaanewo kitegeera so lwanyisa okutya nga ye mulabe waffe nnamba emu ekirala okweyaliikira ku school fees okweyaliikirira ku mirimu kiri nomo eri ffe kubanga program eya matrix yajja etuprograminga bwe tutyo naye njagala weeteekemu wobeera ng'oyagala kubeera muwanguzi mu kaseera kano kwe tulimu yongera okubeera nga olivinga mu now moment kye tuyita olunaku olwaleero ebyamabega byayita tuyina jjamu bye wayigamu ebyakakati bye bisinga okubeera more important eri obulamu bwaffe eby'omu maaso tebinnaba kujja kitegera tebinnaba kujja so lekera okubeera nga weeraliikirira kubanga n'okweyaliikira kwennyini kulwalinga vibrations zo oba vibrations zaffe nga ke kaseera oba kyekintu eky'amaanyi kye tusinga okwetaaga olunaku olwaleero kwe kulaba nti tukeepinga vibrations zaffe abatannaba kubeera nga muzikola ki muzirinnyisa it's never too late tandika okubeera nga olinnyisa vibrations zo kitegera mu ngeri eno
era njagala kuyongera kuddamu kukaatiriza ku nsonga ey'obutegegeraganya n'abalala. Buli katonda yenna oba buli mutonzi yenna alina olugendo lwe era oyina akaddeko k'oba olina okubeera nga ozukukirako. Oyinza okulowooza nti omulongo nkusinga naye nga si bwe kiri. Omulongo yandibanga alina ebintu by'atuukako mu bwakatonda kubanga bayagala otegeere naawe ekintu kyekimu, naye nga oyinza okusanga nti mu kukula ate oli mu maasoko. Kitegera? So nkusaba oleme kwenyooma. Kitegera? Okuwulira oba n'obutawulira tekimatalinga mu mubiri gwo kubanga ekisooka ekiri munda mu gwe muzimu gwo kyekiri mo important. Gwe sigala kubeera nga obeera kwagala n'ekitangaala, tokkiriza kutya, tokkiriza kubeera nga weeraliikirira. Beera mu bulamu obunaku olwaleero. Tokomparinga. Ekirala ky'olina okumanya nti abantu abamu oba omuntu yenna gw'obeera owuliriza nga alina w'atuuse, alina ebigezo bye yayitamu n'asobola okubeera nga yabiyita mu bwanguko n'abeera ng'akusinzeeko ko katono, naye tekitegeeza nti ali special okusinga. Okitegeera? Ffenna tuzze tuloota, ffenna tuzze tufuna obubaka mu ngeri ey'enjawulo. Waliwo ababufaako ne yeebuuza naye lwaki ndoota bwe nti? Waliwo abakitwala nnomo nga Matrix we yakulimba negamba obeera wabirooseeko ku TV, obeera yakoze eki. So oli abeera yeebuuzizza n'abuuza omukulu n'agamba naye ndoota nnyo emirambo kitegeeza ki? Kyabeera akusinzeeko nti aba yeebuuzizza n'atandika okubeera ng'atambulako naye tekimufuula nti ali special. Okitegeera? So leka kwenyooma, manya nti nno akadde ko w'obeera ozukukidde ke kaddeko k'omuzimu gwo oba kwa soul contract yo gye wabeera yasalawo. So osobola okubeera nga otandise lunaku olwaleero ate n'okola okusinga abalala, naye tekimatalinga. Ekikulu ozze ewaka, ekikulu ofunye era otegedde ekitangaala, era ekitangaala nekikufuula eddembe. Kitegera? Kubanga ebiseera byonna byozze obbulukuka ng'oli musajja, ng'oli mukazi, ng'ojja okubeera ng'oyiga. Kitegera? Ekyo kyokka ekurikognizinga n'omanya nti toli wano, nti lwe lunaku olusoose. Ozze obbulukuka, kye tuyita incarnation, ozze obbulukuka, ozze ebbulukuka. Abayimbi bano bayimbanga ebintu. Fred Sebatta yayimba ekintu ky'okubbulukuka nga newankubadde yatuuka ndowooza Matrix neekola ki, naye bambi yalina message gye yali atugamba ate nga kye kituufu. So kyekyo ekitangaala. Amazima ge galina okufuula ow'eddembe. Tokoma mu lugoye oba mu uniform gy'olimu. Gwe bukyanga otandika kusoma kuva nassale kutuuka lunaku olwaleero oli mu kibiina kyekimu oba wayambala uniform emu paka kutuuka ku university. Wayambala uniform eya nassale n'otuuka ne graduating n'oyambala eya P1 oba n'okyusa essomero. Oyinza n'okuba nga wakabeera wakakyusa essomero ate ne bakugoba oba ne musenguka n'okyusa essomero eddala era n'okyusa uniform. Uniform eyo gitwale nti gwe mubiri gwo olunaku olwaleero gwe tulimu. Kitegera?
so manya nti oli Katonda ayambadde olugoye eyajja okuyiga era eyajja okubeera nga weezuula n'okubeera nga obeera omuzimbo ogwa kitangaala n'okwagala okwo ogutukola nga bakatonda abawamu. Toyawukana ku bantu bonna, ffenna tuli kimu, tuli bakatonda. Ne vampire zennyini newankubadde zikola ebintu naye jjukira nabo light. Omusajja vampire abeera light then aliikiririza wabweru okufuna kye tuyita kwagala, then vampire enkazi eriikiririza wabweru okufuna light esobole okubeera ng'efuna obulongo. Kitegera? So ekintu ekyo saba tukiyige. Ekirala kyenjagadde okubeera nga njogerako nga tumaze okubeera nga tufuna flash eya phase esooka, temwekanga nga tulaba oba nga olaba kye tuyita enjuba bbiri, jjajja kiwanuka ne Nnaabawanuka zijja kubeera bbiri okusobola okubeera nga maama Nnaabawanuka akakkanya jjajja Kiwanuka oba taata Kiwanuka. So scenario eyo naye egenda kujja, then abanaasobola okubeera nga ba-advancinga paka ku mutendera gw'okutaano, emyezi nategeddeko tugenda kubeera n'emyezi 6-7 egijjanga okubeera ngayo obudde obw'ekiro oba mu bbanga, so si gumu nga bwe tuze tukimanyidde. Ekirala baatusabye tubeere nga tulya ebibala nga we nabagamba, okwongera okubeera nga onywa amazzi, okutambulira wansi, okukwatagana ne maama Nattimba. Abatasobola kubeera nga mulinnya wansi mumereko, kozesa ebirowoozo byo. Buli we mbagamba nti teeka kala, manya nti mbeera ngamba nti kozesa ebirowoozo byo obiteeke mu bulamu bwo. So merako emiti, kubanga jjukira waliko naawe omuti, buli kitonde kyonna kiyina emirandira. So mmera emirandira ng'okozesa ebirowoozo byo bingire mu maama Nattimba, mbeere nga mukwataganira wamu. Ekirala kozesa amazzi ag'omunnyo, naddala abali mu biyumba okusobola okubeera nga mwewala amajiini agali mu mayumba ago, kubanga jjukira Matrix ye yakola ebyo byonna ebibadde bipromotingibwa. Ekirala eggulo neerabidde colors 2 zensaba okubeera nga muzongera mu bwakatonda bwammwe, mukozese kala eya pinka. Kala eya pinka eno etegeeza okwagala okutaliiko obuyinike, era ezza bujja obwakatonda bwo ku mutima nga lyekkubo erikutwala ew'abazadde baffe. Then n'ekirala okukozesa langi enjeru. Langi eno enjeru eyamba okubeera nga etereeza omuzimu gwo oba kye tuyita omwoyo gwo n'omuzimu gwo, ekuyamba okubeera nga ekomyawo ebyo byonna byozze, amaanyi gonna goba ozze ogaba noba n'okuggyibwako kye tuyita restoration, then n'okuyamba era mu makyusa ge tulimu olunaku olwaleero. Ekuyamba n'okupurifyinga n'okwalininga omubiri gwo to your own true nature, mu bulongo bwo. Obulongo bwo bwennyini
eno langi oba kye tuyita white oba omuliro ogwa omweru gukuyamba okubeera nga wezza bujja mu bulamu bwo. Yes, wezza bujja ndowooza kyekifaananyi kye mba nkozesa osobole okubeera nga nakyo mukozesa on top ku colours ziri ebbiri mubeere nga mubikozesa nnyo naddala mu kaseera kano. Abali ewaka nandibadde mba advisinga abatanaakuteekawo obusinziiro muteekewo obusinziiro, mukole ebyo ebirina okubeera nga bikolebwa mu grounding, musabe obuyambi naddala bannange okuva eri abaana, naddala abaana abato. Abaana abato abo bava mu dimensions za waggulu. Yes, abaana abato bava mu dimensions za waggulu, y'ensonga lwaki bali catered for. Buli kimu bo bajja nga bazze for mission, bo tebalina kuyita bigezo nga ffe, bajja kutukwatirako, naye bava mu dimensions za waggulu. Naddala obwana obuto bonna obuzaali bonna abaana abato, naye naddala obuwere obwo mukolagane nabwo. Abaana baffe abo balina amaanyi mayitirivu agasobola okubeera nga gakuyamba okubeera nga ozuula amazima. Gwe beera open oyogere naye ye omuzimu gwe gubeera guwulira, omugambe nti nyamba okubeera nga ozuukusa enzizi zange munda mu nze, mwana wange, manyi wajjirira nze nakundaga mazima. Gwe wekkiririzeemu, ajja kukuyamba okusobola okubeera nga akuzza ewaka. That is bw'obeera ng'osazeewo, kubanga ky'olina okumanya tubadde mu buwambe obw'emyaka egisoba kumpi mu kakadde. Weewaawo, byebyo ebigambo bye mbadde nabyo olunaku olwaleero. Weewaawo, atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Akuume atakuumira mpeera, kusindikira omutima gwange.